siri nnyo mugufu oba na nsonga eno ey'okugamba nti baweza amanda n'okugalwanyisa abantu batandika okukozesa gaasi. Ekigendera kino kyandibadde kituufu eky'okukozesa gaasi, naye akirese mutima ki? Era gaasi gwe batuwa oba gwe bagenda obaguza bamulese mutima ki mulungi eri abantu? Kyekisookera ddala tuli beeraliikirivu wakati wa Yoseeri engeri gy'alinamu enteekateeka namutaika y'okwagala okukendeeza omwana wa Nambi ne bannayuganda abasangibwa mu Buganda nga ye alaba bannayuganda ndoza balinga basula mu nnyumba ye erwakitula kubanga State House siye. Bannayuganda balinga balya ku ssente ze, abannayuganda balinga nga basomesa oba baaliisa ekitakwatagana ng'era empale ze. Singa omanyi ensi esinga okubeera nti erina ebizibu ye Uganda, nti n'omuntu wa bulijjo eyeeyiza kyanaalya gavumenti ate temufaako, emufaako nnyo ng'emugoba ku ttaka, emufaako nnyo ng'emugyamu omusolo, emufaako nnyo ng'emukwata emutulugunya n'okumusaanyaawo weefiirayo ennyo n'ebisigadde teyinza mufaa kubanga yo omulimu gwayo kujja kusaanyaawo. Kale njala bakubiriza omulanga enkola eno si nnungi, basooke bajulambulira abantu kubanga Uganda tuba tetumanyidde nnyo okukozesa gaasi ono. Gaasi ono abadde akozesebwa mu hotels okusingira ddala nga Uganda tetumanyi nnyo okukozesa gaasi, naye bandibadde ne basooka ne basomesa abantu gaasi ono akozesebwa atya era omuntu wa bulijjo asembayo ku wansi anaasobola okufuna ensimbi ezeetuusaako gaasi ono okumufumbisa singa omulemesezza enku n'omulemesa amanda, kubanga nkimanyi n'okugula obuguzi konteyina oba ogula konteyina oba ogula gaasi sirinda eyo kuba mumanyi mu Uganda basooka ne bakuguza gaasi sirinda ng'eri yokka, then n'ogenda onoonye bareferingira gaasi oyo, ekyo nayo kiprocessi ndala. Katosobola kuŋŋa nti omuntu alimu okugula amanda ag'emitwalo 10 y'ensawo y'amanda anaasobola okufuna ssente esobola okugula gaasi sirinda yokka separate eyinza okubeera emitwalo 10 plus. Gaasi bamutunda mu kiro, gyakoma okuba kiro waggulu gyakoma okubanga obuwangaazi. Katosobola kuŋŋa nti osobola okugatta okugula gaasi sirinda ogule ne gaasi. Ku muntu wa wansi atasobola nagula kikomando kyakuliisa baana 5 asobola okuba nti agula gaasi oyo. Naye saagala kuyitawo, njala bategeeza obulabu kiri buno nti gaasi ono bamugenda mukozesa nga emu ku ngeri ey'okukolamu okutandika okunoonya ebikwata ku bantu bonna mu Buganda kubanga basinzidde mu Buganda. Njala balaga foomu zino zizimu ku za linkinze ze bakozesa okuba nti bagenda kubajjako details zammwe zezo gaasi zezo details forms ze batandise okusaba bantu okubaguza gaasi. Muzira bulungi ngenda basomerako ku forms zino mubeere begendeza nnyo naddala abantu b'omu Buganda kubanga bw'obanga otaddewo bizinensi nga yakuguza bannayuganda gaasi gwe bagenda okufumbisa nga tomugenda mugabira bwereere okwetoola Buganda yonna, kiki ekikusabisa details z'omuntu okutuuka okumubuuza amannya ge, abantu basola nawo mu nju, ennyingiza ye, ensaasaanya na buli kimu kyonna ne national identification nga togenda muwa bya bwereere omubuuza byaki. Kino kye bayita profiling. Wano Annex A oba party esooka ku application eriko project beneficiaries and project form. Beneficiary details eriko stroke Mrs. Oil, eriko first name, middle name, last name, national identification date, national identification card, kuliko date of birth, buli kimu kyonna, contact information. Kati onsaba otya contact information ng'ogenda kunguza gaasi. Okitegeera? Kuliko a telephone number, email address, kuliko preferably alternative, kuliko head of the house, kuliko permanent address location, village, house number, parish, sub-county, district, city or town. Details of the household members aged above 18, consisting of people living together in the house, having common kitchen. Kati no buuza bino byonna details. Bwemba temwagala profiling abantu ongamba otyo omuntu gwogenza okuguza gas ogenda mbuuza all contact information ne family ye, kitegeeza muyina ekigendera ekyenjawulo. So mubeere nnyo bannayuganda abantu abategeera ne kambasomerako ne ku fomu ey'okubiri esoma Annex B, criteria of parameters of selecting cylinder kit beneficiary household, please tick where applicable. Number 1 bagamba house unit, structures, permanent, semi-permanent, temporary. What bagamba roofings of the kitchen, roofing tiles, iron sheets or glass shading. Ebintu bakubuuza byonna tebikwatagana.
ne batandika okuteeka wansi education level of the LPG user bakubuuza n'obuyigirize bwo gwayagala ki gwe bagenda okuguza gas bakubuuza oli ku primary level O level A level ne bagenda ali wale bakubuuza literacy or others if other specify ne bakubuuza n'ebibuuzo bingi nnyo ne bakubuuza average of monthly income in Ugandan shillings ofuna emitwalo 5 ku 10 10 ku 2 2 ku 3 ne bagamba source of income employment self-employed non-employed or others ne bagamba naye bana basajja mu Nyarwanda mutumanyidde kati n'obuuza omuntu gwo nti ogenda muguza gas ate wakyombuuza contact information okutuuka okwagala okumanya enfuna ye mugende mpola wale kitatambula bulungi mbagaye buli muntu yenna gwe bagenda okuguza gas oba gwe bagenda okujjako details bwe mbaga ngenda okugula gas tekineetaagisa agenda kufuna contact details zange mbeera nga omuntu yenna azza okugula ekintu n'entambula nengera teetaaga contact information obeere careful nnyo bannayuganda mwegendereze nnyo naddala abantu bali mu Buganda mwenna nga temuli n'Abaganda n'Abaganda mwenna awo tuvuddewo okusookera ddala anjira kuyisa bambi akala okusiima n'okwebaza kwa muzadde w'omukyalo ono omukyalo ono muyita Anita Nakato Anita Nakato munnange mama wo omukyala Betty Wonders akugambye nti webale kusoma mu bugubi obw'ekitalo bw'oyisemu okuba nti osobodde okuba nti otuuse ku kkula erya certificate mu nursing Mama Betty Wonders akwagaliza okuba nti osoma bulungi ebiddako webale kusoma angambye nkuwobaka buno kubanga jakujje nawe gyovudde tobadde kumpi so omukyalo oyo bambi okusinzira kubaka nyina bwampadde omukyalo ne Anita Nakato Anita Nakato Anita Nakato yoyo bambi webale kusoma amama wo Betty Wonders ne baganda babiri okuli Anita ne Michelle bakwebaza okusoma era bebera kubeera mwana wa mpisa okubanga otuse ku kuleetera kibadde kyangu nnyo nga bumanyi ebyaffe mu Uganda ne bakwebaza nti webale kusoma munnange webale kusomera ddala okutuuka ku kuleetera bagamba genda mu maaso ng'osoma kuba tekibadde kyangu buli muntu alina olugero lwe gy'avudde so maama ne baganda bo bonna bakwagaliza okuba nti weeyongerayo okusoma mukyala Anita Nakato webale kusoma message eno evudde wa maama Betty Wonders ne sister bo ababiri okuli Anita ne Michelle bagambye nti webale kusoma olw'okuba nti ekkula lyadde ly'amaanyi nnyo munnange webale kusoma maama Betty Wonders ne sister wo Anita wepo ne Michelle be bakwagaliza okusoma bulungi ne bagamba nti webale kusoma alright kati tubadde tuyiteyo buyitizi kati njagala tutandike video eno mpola mpola era tugenda gikwata mpola okusookera ddala ndowooza yoseri ku video kono okuoline mutabani wo omanyi tugamba nti olunattawamba olusooka muziba nnyindo olunattawamba lusooka muziba nnyindo lutya tutunulidde ebyafaayo bya Uganda ne Buganda ng'ebiseera ebimu kasita oyawukana ne Buganda ng'obadde mukulembeze eyo babasima nkiddamu ebiseera ebisinga nti kasita omukulembeze yenna abaafuga eggwanga Uganda oyawukana ne Buganda mu ngeri yonna eyo baba basiba wetwogerera essaawa zino Joseph Tibahapara otabasira mutano wakale enseera etameze zino bisibe na nyini kabuyonje tambula wepone mu kimu ne mutabani wo muhoziraga omwangu gutali muwadde dekende dere drinking geno muhozi kanyirugaba muli mu katu akatanategerekeka obulungi ng'ebintu byonna mukola tebikyakwatagana olwebuzibidde nga waliwo ennyonyi yammwe gye mwagula ensimbi obuwana ennyonyi eno bagiyita M24 oba MY24 ennyonyi eno negudde mugiralyoko egudde mu bitundu by'ekkala mojja mugire bulungi nnyo ennyonyi eyo wait a minute ennyonyi eyo egudde mu bitundu by'ekkala mojja ku makya gaaleero ennyonyi eyo mugiraba zizimu ku nnyonyi yo serizi yagula obutitimbe ennyonyi eyo egula obukadde 12 n'ekitundu obwa dola ennyonyi eyo yokka egula obukadde 12 obwa dola wetwogerera omwaka guno gwokkandoza nagulinga gugwako yoseri yakafiirwa ennyonyi ezisukka mu 5 naye nga buli nnyonyi ekitono ennyo neba yegula nga ya second hand ya muvumba tesukka bukadde buwera 5 obwa dola kitegeeza nti zo sente nnyingi obulombolombo oba
obwonde bwonna bulaga nti waliwo ekigenda okujja mu Uganda essaawa yonna ne bwe munayiwa amagye ku kkubo ne munaagayiwa ku bbo ne munaagayiwa waliwo obubonero bulaga nti waliwo ekigenda okujja kiruwa we twogerera omukulu ono yakoze tweet eno Peter Kawujju omuvubuka ono yali akola mu State Council nga omukyala Jennifer Namusisi akyakolayo nga director yakoze tweet n'agamba Uganda Electricity Transmission Company Limited has informed us of the national blackout. UETCL technical team is establishing the exactly of the problem as well as working to restore the normal supply. All inconvenient caused are highly regretted. Bemba mutandise okujjako amasanyalaze eggwanga lyonna nga mukimanyi bulungi nnyo nti Uganda already amasanyalaze geyina tegagimala ne mutandika okujjako eggwanga lyonna ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga kitegeeza waliwo ekitambula nga kyewawula ne kijja kutuuka we kiraga kati awo njagadde kuyita obuyitizi nnyo bategeeza nti akukyaye bwawerekera akubanja agujabagira Yoseri security yokka gy'obadde oyina be bannayuganda bokka naye bannayuganda bennyini obafuukidde ekizibu kitegeeza tokyalina security n'ewaka abaakuleeta mu ntebe wootudde baali baganda obasse obamazeewo abaakuyambako okutuula awo n'okkubeezaawo ebikolobero byonna by'okoze baali Bamerika n'Abangereza essaawa zino babafuulidde obugere n'oyolekera n'ogenda ewa mukulu teeka munda era n'osaba kampuni ze ezisima amafuta zijje zikuyambeko baziteeke ensimbi mu kwongera okusima amafuta n'okutambuza omudumu ogutwala amafuta e Tanzania naye wasooka n'okola ekintu ekyo n'otuma Wassaanyaga Mulengejja Ssaalongo agende e Bunyoro ateekeyo ekifaananyi asige ekifaananyi nti amafuta gali mu mbeera nnungi era gavumenti abajogera amafuukulo okusima amafuta bakikola mu bukyamu n'okola programu za gavumenti ekyo nakyo ne kibeerawo kati kiwasitudde okitwale wa Putin okitwale wa teeka munda omugambe nti olina amafuta g'osobola okuba nti omuwa naye kiba kibi nnyo omuntu alina akagalani k'amazzi liita 5 n'ogenda ku nnyanja nawe n'otula mu lukiiko lw'abalina amazzi kiba kizibu nnyo ekisookera ddala okubalaga nti basajja mmwe security yammwe temukyagiri era temanyiwo mulaga njala sooka kugamba eka mu Uganda gy'obadde oba gy'oli we wali security esooka eri bannayuganda tebakyakwesiga okuva mu bukiikaddyo mu bukiikakkono masekkati ne maserenga tetikyakwesiga eggwanga olisudde mu ntata y'ebyenfuna eggwanga olitadde mu buzibu kati wootuukidde okuva mu bantu abaakuleeta mu ntebe otandika okukajjera ng'ogenda ewa dikiteeta munno nga naye kiri kulikole mu Africa bukyanga lwanga lwami tazimbanga wadde ettooyi wadde okuzimbayo essomero wadde okuzimbayo borehole already ayina ebizibu nti alwana ne neighbor woli Ukraine already kati naye ebyokulwanyisa abijja eri mu North Korea na China talina wajja byakulwanyisa kati mwe mwagenze n'engalabi zammwe mugende ewateeka munda omugamba ajja asindike kampuni zijje Uganda zisima amafuta oba omuguze ebigimusa Russia zizimu ku nsi ezisinga okulima mu Europe ate zimu ensi ezisinga okufulumya ebikibi ebigimusa tolina kyogenda mugamba ekigendera kyabadde nti okusinziira ku sources zange munda ebyokulwanyisa by'olina bikuweddeko ne ssente tozirina wogenda zijja gwe kennyini wagaziya gavumenti n'ogaziya ebyokwerinda byo ng'oyagala bakole ki ng'oyagala yagala kwenyoleza mu buyinza ate kino njala kubuuza bannayuganda omwami ono bwe yagenze ne bakulu banne bonna omusajja abagambye bumanyi nti ngenda bawaŋŋano so yayonoonyesereza omuwomoso ndowooza okuva e Uganda okutuuka mu ggwanga ewateeka munda kirabika kyatutte ndowooza obukadde bwa $2 obusukka mu 2 naye yajjeyo pakiti za ŋŋano kitegeeza n'oli gwe muliko talina kyasobola bba kuba naye akyalina ebizibu bye security gy'olina eri waka ate naye yakuvaamu kitegeeza tomanyi kiki ogenda kuzzaako ekyo si kyekikulu gy'okoma okulinnya oba enkima gy'ekoma okulinnya gy'ekoma okwolesa obwere bwayo effujjo lolaze ku bannayuganda n'okwesimira obunnya kitegeeza nti gwe kennyini ogalinnye gye gava nalabyeko omanyi obusiru butta ate tobanga omusiru
mu bagezi ate tobanga omugezi mbasiru bintu bibiri byanjawulo tobanga omusiru mu bagezi ate tobanga omugezi mbasiru kati yose ne family ne government you wawo watufu emugwa kumacyankedde okumanya omusajja ono yeerabidde nti dikiteta ina bwana abaana agwa yeerabira gyavudde n'akwatagana emikwano emirala ate ffe kiba kitukolera ndabye abasiru ku social media kuno abagaayo obutta Kyagulanyi yagenze kulaba filimu simanyi yasaba abalesiale abaana babaali yagenze biki bakulu njera babuuza ekibuuzo Robert Kyagulanyi senta mwayi ne mmotoka ez'amagye Robert Kyagulanyi senta mwayi n'amakomera oba yakulira police oba yalina ekintu kyonna ekitta abantu mu Uganda gomwogerera yabatta so si Kyagulanyi kyebayita okulabisa oba exposing kintu kirala ekyo mujja kitegeera mmwe ekizibu kye mulina njagala nsooke nkubuulire ekizibu kye mulina mu abasajja beeyita abaganda abamu nga mulina ebizibu bingi nnyo omuntu bw'asirika muyita musiru ebiseera ebisinga omuntu okusirika taa musiru aba ategeera ekintu Kyagulanyi kiyagenzeeko mwe temumanyi muyinza okirabanga firimu naye ngeri documentary documentary is based on a reality bagenda ku exposing Museveni ojja kutya one gobadde okimanyi nti firimu eyo gwe muyita firimu documentary ngebesize ku reality egenda kulaga ebikolobero na Museveni byakoze goza Kyagulanyi yakwata kamera ekyo nga kimaze gwoloza lwaki mu kaseera ke kamu LUJJI yazze nekola documentary neraga nti Museveni yali mu lukolutta omugenzi John Amobio Garanga owe South Sudan mu kaseera ke kamu video nakene negiteekayo ku macha gye buvuddeko era bwe ku video ngenda baterayo video eraga nti Museveni kenyini ye yali oluko mu Gaddafi kati tugenze ku nsonga endala olwo butegere bana basajja ba nani ba propagandalist nti okutegera kwabo kwa munguwa nkubuuza goloza lwaki mu kaseera ke kamu LUJJI yafunye etya obuyinza n'olukusa ogenda ku exposing Museveni nekwata negera nekola investigations nezula ati Museveni yali mu lukolota John Garanga ekyo kimu eya Gaddafi jeri esawa yonna mugenda kulaba olutambi era nga either LUJJI yerukoze oba CNN oba TV nga bakulaga ani yali mu lukwe olutta omugenzi Laurent Desire Kabila yali president wa Congo olutambi lugenda kujja sawa yemu mugenda kulira okunoonyereza nga kukwata ku mugenzi Pombe Magufuli wa Tanzania ali yali mu lukwe olumutta Yoseri esawa yonna mugenda kulaba documentary ngere ekwata ku mugenzi Juvenile Abiyarimana owa Rwanda gobatira ku kisaawe Rwanda lugenda kufuluma ngani ali mu Yoseri era kyekisera kyekimu olutambi olugenda gattako n'omugenzi Ntabyamira Sepiriani era wa Burundi olutambi lugenda kufuluma nga luluma Yoseri esawa yonna gye mujja katono mugenda kulaba ebintu bingi ebyali bisirikiddwa nga bitandise okulaba nti Yoseri bitandiko abasajja bano bakumanyi bulungi nnyo buli kimba kimanyi just bade balinda bulinzi sawa kiki ekigenda okolebwa njagala bwebuuze ebbanga lyonna lobadde ina balobisti bagenda mu International Monetary Fund bagenda mu World Bank bagenda mu House of Commons bagenda wa Queen bagenda mu International Criminal Court ne bakotera yakabega era ku last moment wano twagambe teri kuzikiza ICC International Criminal Court we accepting a petition yabana Uganda abakulu Robert Kyagulanyi Center okuteeka yomusango ne batwala ebbaluwa ne baliguli CVs sawa zino gwe abantu waliwo ekigenda maaso mu ggwanga kati guwadde sogenda wateeka munda yakuwadde ngano kyokka ebintu bingi bitandise okuviirayo ate nga obujulizi obubi bugenda kukuluma obujulizi obukuluma nti era guwali ogenda okutta Ssaabasajja Kabaka kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti mulina system esoma nti musoma mu bitabo by'abasajja abafuzi b'amatwale nti bwonoba otwala eggwanga sooka kutta abantu abo bonna abakkirizibwa mu bantu yensonga lwaki Kabaka wa Buganda olwadde Mutebi w'okubiri mwali mukoledde olukwa olumusanyo nga muwadde obutwa era kati muwulire ennugu olwokuba nti waali omukama wa Bunyoro mwamukola ekintu kyekimu owankole musajja teri amanyi Mugabe wankole gyali owattole kyamutukako oli Katonda yamanyi mulwanyisa monarchy zonna eziriwo mu Uganda musobole okutwala ekiwedde kubanga okimanyi bulungi nnyo nti mu mission yammwe kawo mentality
ne idiose yammwe ebalagira nti you are going to conquer Uganda within the shortest period of time kubanga mulina tu 50-year master plan mwagala konkweringa mutwale ettaka lya Uganda lyonna nga mulinako obuzibu naye njala babikira nti ekyo kikyamu nnyo. Njala tegeeza eggwanga nti omukiise wa Nakaseke mu ssetteeserezo w'eggwanga mukulu Honorable Lutamaguzi Semakula ajo yasimatusa okufa era Mukama amukingiriza olwaliro kuba nti akyaliwo era afuna obujjanjabi naye nga enteekateeka enkulu nzize mulabula ne mugamba nti omusajja sali musale amwetaaga mufu essaawa yonna olw'ensonga nti y'omu ku bali omuziziko ogw'okulemesa omukulu ono okutwala ettaka lya Buganda lyonna mu bitundu byonna eby'eggwanga olw'okuba nti abasajja abalina okulwana ettaka lya Buganda bonna abasinga obungi omusajja ono yaba compromisinga abalazaali nkwezenge abala tebaali Baganda nenga beetuma amanya g'Ekiganda. Sooka weebuuze ekintu kye twayitanga Buganda kokasi kyadda luddawa tekyayogera kuwadde ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ey'obulwadde ku kibba ttaka tekyazoogerako okusengula abantu ku mataka tebyakyogerako era n'embeera ey'akatuubagiro eyaliwo mu bitundu bya Buganda byonna bisinga obungi nga batta abantu tewali yakyogerako. Kati katutandike bulungi nnyo n'olutambi lwa leero mujja kutya bulungi nnyo era buli muntu yenna ali mu Buganda ng'atunda amataka n'agula amataka g'Abaganda n'abasengulako oyo temubuuza akolera ani be bantu abakolera jeno Salimu Sale mu Buganda. Njala tegeeza Buganda nti famire ya Yoseri nga kuliko ne Salimu Sale ettaka lya Buganda balirinako ebitundu 65 ku buli 100 okuva olubiri we lutudde mpaka ku nsalo za Buganda wonna weziri. Bakola batya? Basooka ne banoonya ebiwandiiko by'ettaka bino ne basigazako ebimu ebyasigalo ne babiddiza Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga ne Kiwalabe Male ne bamala ate ne bakozesa Wasanya okutandika obbaguza ebyapa ebyo n'amataka nga bagazaayo. Gye buvudde katono Wasanya yagenda e Bungereza ne munne David Wasajja ne bagulawo omusawo gula gavumenti ya Bungereza nga baagala babawe ebyapa bya Buganda original ebitandika mu 1800 plus bafunako photocopy ezo bakozesezza okuddamu okugenda mu system ya Uganda Land Board Uganda Land Commission okuddamu okuyingira mu system okusangulamu ebyapa byonna ebyaddala ne batandika okuteekamu ebyapa ebifu ku basinzidde okutandika okutunda amataka n'okugabaganya abantu ku mataka n'okutunda ettaka lya Buganda lyonna. Era kyova olaba nti buli muntu wena woolya nti waliwo ogoba ettaka waliwo ajja n'ekyapa ng'aga nti wawe naye ng'atudde ku ttaka ganna ekyapa kya myaka 2 myaka 3 myaka 10 naye ng'onazze ekyapa kikiraga nti kyakayingira mu sisitimu kubanga bakozesa mayiga okukola ekintu ekyo era ettaka litundiddwa bulungi nnyo. Kati omukulu ono Salimu Sale ne muganda Yoseri balina ettaka lya Buganda ebitundu 6 ku buli 10 nga bakozeseza Buganda Land Board Kiwalabe Male ne Charles Peter Mayiga ekyo bakibakozesa bulungi nnyo ettaka ne balitwala. Naye nga bwe nabagamba nti buli kintu kibeerako entandika n'enkomerero. Yoseri yali mu nnaku ze zisembayo. Ono musajja kisawo ovuga Salimu Sale ali mu nnaku ze zisembayo. Nze mbuuza ettaka limukuŋŋaanya how sure are you oba mwefumiitiriza mutya nti ettaka eryo mugenda dditwala mulijje ku bwannannyini era mugenda ddibeerako mpaka bbanga ki? Ekisooka ettaka lya Buganda teririna mipiira terisenguka. Ettaka lya Buganda lirina bannyini lyo buli mwana gwe bazaddeko omuzukulu amanye ettaka ku bazika jjajjaawe ani yalitutte ebiwandiiko birina. Kati kuno ko bayita okukuŋŋaanya ebintu nga togenda genda nabyo. Ekizibu kye mulina mulina obusiru bumu bwe mulowooza nti bwe mufutubbala ku bantu nga mulina emmundu buli kimu genda kitwala. Mukuŋŋaanya ettaka muzimbeko zi factory muzimbeko buli kimu n'ekiseera kigenda kujja nga temwene mugenda kuyita buli kimu nga mulina kireka. Ate temusuubira nti enkwezegeze muzadde waliwo agenda okuyimirira mu Buganda atandika okucyalenjinga Abaganda ku ttaka lyabwe. Ekyo kizibu nnyo teri agenda kisobola. Ekyo mbagamba kizibu nnyo teri agenda kisobola kucyalenjinga Abaganda ku ttaka lyabwe. Ne bwe nnaasangako nga kuliko Sheraton tujja kufaafaagana era tujja gimenyako mpaka bwe munaategeera nti Abaganda baagala ettaka lyabwe. Awo nno we tugenda tutandikira tusooke tulabe ensonga nga bwe zitambula. Nsaba okuluma kutuukwa Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka olunaku lw'enkya wali ebijaguzo eby'amatekkirago. Ne nsaba kutegeeza nti
abantu bwe wasaba okutuukako nga bano abavubuka bava mu bitundu ebyenjawulo naddala nga mu Ssingo ntegeezeddwako nti ebbaluwa gye babasindikira okujja okwetaba ku mikolo gwo abantu bano wammanga baganye okubaddamu n'okubakkiriza okujja ku mukolo gwo olunaku lw'enkya. Abantu bano mulimu Charles Peter Mayiga Wasanya n'omusirikale eyita Sempijja saako Lutwama ne eyita Minister wo gwe bayita Ssekabembe. Bano baganye okuddamu okuwa obukakafu obulaga nti abaana bano n'abavubuka bayitiddwa ku mukolo guno. Ssaabasajja Kabaka mu pulogulaamu ya Buganda olunaku lw'enkya bw'otala abavubuka beewa ebbaluwa okubayita ku mikolo gyo egy'enkya okuva mu bitundu byonna ebya Buganda, kimanye nti bano abatamanya ngamba bali emmengo babayimiriza obutajja kubanga babaganye nga n'ekitundu kyennyini wadde walina okubeera omukole wagazi wennyini munnange bafunzizaawo tebaagala bantu bajje mu bungi okwokwengeriza. Tugenze mu maaso. Ssaabasajja Kabaka era nsaba okukuluma kutu nti ebintu bye nze njogera mu Buganda bonna okutuuka olwaleero kansubire nti osindise abasajja bo ab'ekyama okugenda okukebera ku bintu ebyo. Kubanga we twogerera tuyinza okuba nga tuli wano nga lubaale mubbe nga tukuuma mbugo. Abantu bangi batera okumbuuza owaayo omusajja ng'omulemeddeko nnyo yakubbira ki? Wasanya simubanja naye tammanja. Ekizibu kyange biri ebizibu bibiri ekisookera ddala. Lwe lukolo yeetabamu okutta Ssaabasajja Kabaka ekyo sikkiriziganya nakyo. Olukolo okubiri kwe kutunda ettaka lyonna erya Buganda eririko mayiro 9 ng'ate bwe lyali nga ligabanyizibwa ettaka lyali lya buli Muganda aliddawo kati ffe abaana be tuzadde bagenda kubeera ku ttaka ki? Ekyokusatu kwe kuba nti abaana ba Buganda bafuuse momboze mu Buganda wonna ng'omukulu ono agabumbidde. Ensonga esembayo kwe kutunda ebifonze kennyini kamwa kwogera wennakulira n'ensajjalaata okuba nti sikyayina lugero lunjogerako nti waliwo wennasomera oba wennazanyiranga. Ekyokulabirako nze kamwa kwogera nasomera ku Nabagereka Primary School wano ku Mwanga ku KootiYamaka ng'okimbiikiriza ova ku lubiri waggulu ku kageeti kana akawansi Basumaali n'oyambukira ddala n'otuukira ddala ku Pride Theatre. Kati tonnatuuka ku Pride Theatre wakati awo ewali garage empitirivu n'ekitundu kye bayita ku Mbuzi naye bw'oba oyambuka bw'oti ku mukono gwo ogwa kkono awo nno wali ne lufula y'Obwakabaka wali n'oluzi lwe bayita lufula wali essomero lye bayita Nabagereka Origino essomero eryo wennasomera. Charles Peter Mayiga David Wasajja Kiwalabe Male batunda essomero eryo nga ttaka lye baliguza Muhoozi Kanyarugaba. Kiba kitegeeza history wange nganze omuntu azaliddwa mu Kampala mu Buganda si kyamwine essomero balisaanyaawo bagenda kuzimawo moolo. Ku ttaka eddala lyatundibwa mwenna bamanyi mu Kisenyi Emmengo wennakulira wabeerangawo ekikuŋŋaanyizo bantu ffenna abavubuka bwe twakuŋŋaaniranga abava mu Kampala Central oba mu kibuga mu mbuga enkulu oba gye tuyita Kampala Central oba gye tuyita Kampala Central na mu Luzumba giyita Kampala Central. Ffenna abavubuka basinga obungi bwe twakuŋŋaanira mu ggombolola y'omukulu w'ekibuga. Abatamanyi mu Buganda ekigambo Kampala Central ge masekkati ga Kampala naye omukiise wa Kabaka mu Kampala wakati eggombola mu Luganda bagiyita nti eggombola y'omukulu w'ekibuga ye Kampala Central. So nno ekkuŋŋaanyirizo lino lye bayitanga social center we twazannyiranga katemba oba we twazannyiranga emizannyo otono okuyimba wepo n'abakubi b'ebikonde we baabeeranga we kyaggwera nga era n'abasawo ab'ekinnansi bonna Baganda we bakuŋŋaaniranga era wabeerangawo n'emiyoso egy'okutunda eddagala egganda. Ekifo kino era Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male ne David Wasajja bakiguza hamu nga mukozi wa musajja Muhoozi Kanyarugaba era nawo ekifo kino kyatundibwa ne kitwalibwa bulungi nnyo. Kitegeeza nti faamu tetukyayinawo bintu byonna bitulaga nti twali tuwangaliddeko mu kitundu ekyo. Ebyafa bya Buganda byonna ebisinga obungi bisaanyiziddwawo nga n'ennyumba eyasembayo okusaanyizibwawo ennyumba ya Musolooza eno nno nga eri ku Kinnya na Mpindi n'embuga enkulu eya Buganda ey'Emmengo. Musolooza nnono muntu mukulu nnyo mu Buganda naye ennyumba gye buvudde katono yasendebwa n'amaka ge ne gakubibwawo. Kati essaawa zino bagenda kuzimba golofa ng'era Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male ne David Wasajja be batunda ettaka lino. Mu bufunze ebijjukizo byonna ebya Buganda byonna bitundiddwa omukulu ono okuba nti bo baagala kwekkusa ate n'owulira abantu ababalya mu ngalo nga bagamba nti bo kye bakola omusajja akoze era azimbye Obuganda so nga ate Obuganda busaanyizaawo.
Ssaabasajja Kabaka era asaba okukuluma kutu nkutegeeza munnange nti obadde okimanyi nti webatera okuteeka emyoleso egya Buganda egyolesebwa n'okukolawo oba olumu ensisira z'ebyobulamu nti omukulu Kiwalabe Male ne musajja munne era Charles Peter Mayiga ekifo kino bakipangisa ekitongole ekikwasaganya ku bantu ababundabunda betuyita ba refugee okuba nti bakolerawo emirimu era ng'olubiri essaawa 24 luba luggule nga teruliiko wadde alukuuma naddala mu kageti akawansi nti abasajja abakazi Abaethiopia Aberitria Abasomalia n'amawanga amalala gasiiba omwo mu lubiri nga geetala mu bakola emize egitasaanye na buli kimu ekitasaanye okukolebwa mu lubiri omwo nekikolebwamu kale Ssaabasajja asaba okuluma kutu nti n'olubiri kennyini munda waalo baalupangisa era nga buli luvannyuma lwa mwezi bano bafuna obukadde bw'ensimbi 10 mu kifo ekyo era abasinga obungi bwemuyita omulaba tenti nga ziri waggulu zeenaanise ekifo kino nakyo bakifudde ky'abanoonyi b'obubuddamu nga mubasiiba olubiri kati lwafuuka nagalaale asanga yayingira era asanga yakolamu kyayagala kale tuneebuuza Obuganda bunaalaala butya oba buladde butya nga n'olubiri lwennyini olwa Ssekabaka luyingiramu buli kintu kyonna ekisoboka n'ekitasoboka kale njala kutegeeza Ssaabasajja Kabaka omuluma kutu nti munnange ebintu bituuse Obuganda bandibanga abasajja bano balina enteekateeka esembayo ey'okutunda buli kimu ekyetaagisa okutunda awo nga nvuddewo njala kutegeeza mukulu Kiwalabe Male omunaanule bwe bamaze okunaanula mu woofiisi eyo sinze nakunaanuddemu nze mbadde mbagoberera kumanya bubbi bwamwe butuuse naye ntegeezeddwako nti gw'omu ku bantu abataddewo ensimbi ezitayinaalina banoonye omusajja ono afe olw'okuba akulima empindi ku mabega era akulemesezza n'okukulabisa mu Buganda buli muntu akutaddeko amaaso mangi naye njala kubuuza mukulu gw'obadde olowooza okubba eggwanga lino n'okubba Obuganda onoogenda bw'oti okugumiza embiro ng'olw'okuba mulina ssente era musobola okutiisatiisa abantu olw'okuba nemukola Museveni kati njala kugamba ekigambo kimu Yoseri taleka bujulizi bw'akuwa ekyama kye ng'ekyama mukirina ekyokusaanyawo Ssaabasajja Kabaka era nga Museveni bwe yali abawadde obuwumbi 6 n'ekitundu nga mugenda bukozesanga enkwaso mulumbe oba tutwandiisa okumulumbira Ssaabasajja Kabaka mu praising Yoseri bwe yawadde ajjanjabe Ssaabasajja Kabaka bwe yababuuza nti omusajja anaawona bamugamba nti oli yafadda mulowooza Abaganda tebamanyi era mwali mwateeka ddala nani agenda okumusika nayo kitumanyi kati wabanga Yoseri yakuwa ku kyama nga mwali mu luko olutta Ssaabasajja Kabaka koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti naawe yakwawula esiridde ate mwenna akabinyawe kaali mukimanye nti ensi ebalaba tugenze maaso kati ngenda kuzanya obutambi buno bubalage ebifo bino we biyimiridde essaawa zino bye tubadde tubagamba kanzanye kamu ku kamu wano wali amataka ga Ssaabasajja Kabaka agasinga obungi agatundiddwa we wali amataka ga Buganda agasinga obungi agatundiddwa then mulyoke mukakase lwaki Salimo Sale alemezza Mayiga Emmengo kubanga akimanyi Mayiga yalina omukolera omulimu gwe ogusembayo n'okutwala ebintu bya Buganda byonna ebisinga obungi yensonga lwaki omwami ono alwana nnyo omusajja ono asigala Emmengo tugenze mu maaso Ndio katono nnyo buli video gyolaba gyogenda okulaba essaawa zino egenda kulaga akayanja nga bwe kayimiridde bice bigenda mu maaso then nzanye n'eddoboozi muwulire bulungi nnyo lwaki Salimo Sale takira Mayiga kuva Mmengo tutandise n'eno embeera y'akayanja bweyimiridde essaawa zino nokulambulira saidi zeeri erigye nagambika ku papapo eyo bazibayo kasajja tebatwalirayo ddala obulenga saidi zeeyo waliwo eri egundi waliwo galagi waliwo ne hotel yokukifayenga kyasi olengera galagi eyo ne hotel eyo papapo ati abo bazibawo ne wafa amazzi agali gava erige nagambye gali gava gulukulubaga loodi gagendanga mukatobazi kali ente zirira ku gundi ku nnyanja embuzi nogalajo giraba waliwo osaidi eno wali galagira naba lutobazi ne banyigawo ettaka ne bakolaki
twebuuza nti bajja olukusa ne bafuna ettaka eng'eryo ettaka kyalina inlet wabula gye sikalina bezina outlet obucaafu wona bwona bwevudde eri munda bagengera bbala gafuta yo ono mujja kutya kati side eno waggulu naweera nawo olutobazi nzijukira waliwo abafuna akanasale naye akali mu lutobazi baadugulawo bali balinawo akayumba ne bateekawo galagi motoka bya wayiwayi bigaso babikanikira wayiwayi nekifayingawo wano awo wayiwayi ekanikirawo sebutaata ozolange gye bagenda bagobamu abantu kati eno zoni gyolaba eno yali Kayanja zone gyetudda kuwali endala Inspire zone webasenda wonna era Kayanja zone eno yalingamu abantu naye babagoba ne bateekawo washing bay washing bay wayiwayi ekanikirawo ngenda bbalaga kimu ku kimu nokulambulira saidi zeeri eri gye nagambye gakupapapo eyo bazibayo kasajja ne batwalirayo ddala waliwo oba olengera saidi zeeyo waliwo eyo egundi waliwo galagi waliwo ne hotel eyokwekifaananyi kyasi olengera galagi eyo ne hotel eyokupapapo ati abo bazibawo ne wafa amazzi agali gava eri ge nagambye agali gava gulu ku lubaga loodi gagendanga mu katobazi kali zino zente zirira ku gundi ku nnyanja embuzi aba nogalajo giraba waliwo osaidi eno wali galajo Kayanja almost 50% kafudde kati byole bino byolengera awo byolaba ebitandikira muka ku kisimbe ekyo ne paka olaba kifactory kyenagambye kyaba China sale musale ogende paka ekinazi kiri eri yonna yonna ne ku nyumba eyo Inspire zone nabadde njogerako kululangako kaali wakati abatuuze abaali bakinyera wali oluvannyuma lwa Charles kudisa tebagenda kuwonawo tusibye abantu okusasula bagenda basasule n'abasasula tewali mawatifu nabo ne bakolaki ne bakkiriza factory gyolengera kinaze kyolengera eyaba China era neno sali zino bakyasensera nawe olengera ke Kayanja okala kati saidi eri gye nagambye eriyo saidi eri gye nagambye eriyo abirole kugundi kupapapo naye eri eddala abagazeeti nga bateekawo sengeri twali kuyitayo papapo yatwalayo ne hoteri ziri nazo zatwalayo zola zatwalayo eri erubaga kathido obulongo tubulengera obubulaabo erubaga kathido amazzi gavenge gakinga kweri kagenda kafunda kalingako entobazi esobola okulaganya amazzi amakyafu nekayingira ekala y'amazzi wegafaanana eri Inspire zone gyolaba eyo yabakyina sale musale dodo ne mulozi ekyolengera bwoleza emmotoka niwana balala kati bana babakyabye abamu kakofugenerawo nange kyabudde naye abaddewo gundi ekiraga endikeeta eziraga nti bagenda kujja bakole bukonyi engeri gye bamala okumaliza ennamba esinga obungi bwokiraba kale era abasinga obungi eyo ennyumba
ya white yasigala ojala wali emoka Alfred Muhimide yo tamale eyokobana ne bagone basendawo abantu enyumba ye bagirekawo ekisanse kyolengera era abamu babeera mu spaya bakimanyi abali babeerawo bakimanyi kati eno nawo manga gyolengera bakyalina basensiddewo era bakyangire nokusensera side zene era toli alikwatako naye nga bijja bagenda kuzimba kati etebuso era singa osobola okujjuka kyenagambi olaba Martini Hotel o Martini giraba eno osoboliza n'obiraba side eri obuzibu bwolinga side zeneno kaliko akamamba poeti wansi awo waliwo warehouse factory oba ekola bikibyuma eno y'Abachina kati eno yekola plastic n'obuveera ngenda genda nkutwale ku buzibu akalinda nawo olengere kati omukyalo bwenyamamala ekyo banangamu okuvaawo okumenyera kwaera kyali mu nnyumba zaabo bakisasukule era wali olengera emotoka ebipira waliwo akayumba ako yeyagaana naye olengeri yona yona bagenda kujjawo mukoonewo ndabalaga footage nze sina buzibu footage nagenge namubalaga mulyoka mukakase lwakyo nomusaza bagala mujjawo era abakulu wali tenti ezo ebibiri mulina abagereka primary school olengerezo wabadde omweroso olubiri abagereka kati ekimukisa mulungi nti ntuuse yakunyumba yakatukunde yatunda supayi eyo kubana ne defense etuuga era enyumba ya Mr. Tamale enyumba yasigalawo bayateesa nawo nesigalawo iraba yasigalawo tugenda mu maaso footage ya KIGULA mukakase lwakimanyiza bamugambye okuva mu Mmengo ebyo byebimotoka ebiri wakulukulu bitwera era bitwera nga byabwe ate erige gyenagambye yanabagereka etunda mu Ndeeba nebikyasa ebiraba era bamanyi kyaki eyo mugiraba gye bakoona todo gye yakoona nekiki ekizimbe kyola wasadizeeyo musale mukolaki mwateeka abasonabe eyo kyaki gye bakoona mutumize kutyo eriye mu Ndeeba nebikali nebiraba ebyo nayo yasale musale kagoshinbeyi eyo oluzi lwa Kalinda era bakyaki ngeri baagikola basambira nga badadde awo enku St. Peter's Church. Hello, side wasale zone bagimanyi televisioni nepa pages eri endala tukyagenda mu maaso footage waali oluzi lwengenda okulaba olaba olufaanana oluzi lwali olungi oluzi lwa Buganda lwa muzizo mu Buganda olwo ensadi zeri bawa factory kati abamanyi mu televisioni oluzi lwa Kaliro olulaba oluzi lwa Buganda lwa nnono lulo lufaana kati kati ndoza mutegedde bulungi nnyo abantu omanyi mu Ndeeba na buli kimu kigenda mu maaso mu Ndeeba kati njala sooka bategeeza
musoke muwulira amaloboozi gano then tulyoke tusimbule tugende ku programu yandeese kati njala bategeeza Yoseeri ne munne Salimu Sale bawadda wasaanya ensimbi okuba nti wasaanya amakinga sure nti abakwasa olubiri olwo nze kamwa kwogera n'enzija n'enfaafaagana nabo ensi n'etegera ne basooka beesonyiwa olubiri kati kye baakoze baguze kye bayita Ndeeba buli poloti yonna okwetooloola Ndeeba Katuwe olubiri lwonna ettaka eryetoolodde olubiri lyonna baliguze lyonna kati olubiri olusigadde mu bbanga oba okitegeera bulungi nnyo mu Abaganda abali eyo wasaanya lwaki tava Mmengo Salimu Sale kubanga akimanya amuzannyira omuzannyo ogusembe baagala kutwala lubiri kati baddidde ettaka lyonna okuva Kayanja ka Kabaka yingira Ndeeba lwetoolole ku Mawendo yingire Katwe yingira mu Kisenyi okutuuka lonna ettaka lyonna olw'okwetooloola olubiri baliguze basigaziza ekintu eki kuba kwasa olubiri wonna basendewo ulira bulungi nnyo papa gyebaleko TUJJA gyebaleko kati noliwa nali ku live oya ku nsonga ya Kiwalabe Male ku ttaka lya Eagles Nest we nasomera primary era nga nvaawo mu Ndeeba mu Spire Zone we baatunda Charles Peter Mayiga we yatuusibwa akawaanyi ne bakola ne baguzaawo ne beegatta n'omwami Lubereto ne batukoona okuva soko ulira amannya gali mu voice note eno bembaga abasajja Abaganda Salimu Sale baakozesa okugula ettaka lya Buganda n'okulya enkwe mu Buganda okutwala ettaka lyonna eryetoolodde olubiri lw'Emmengo lwonna kati ekikwewuunyisa okusinziira ku information gyenfunye bavudde mu Ndeeba Katwe Kayanja ka Kabaka eno yonna mu Kisenyi n'okwetooloola Ekisenyi kyonna bakiguze okwetooloola in fact kati yina baagala musalako egombola gye bayita Mmengo oba omuntu gwe bayita Mmengo mu Ndeeba Kisenyi Katwe gira bamaze omugula bamusazeeko yenna amanya ge mugenda okuwulira tegabera surprise gye muli mugawulire bulungi nnyo yensonga lwaki mu Mayiga bwe bafuna ekizibu adduka Salimu Sale bwe bamugobye yaddusa mukama Salimu Sale eggulu Salimu Sale n'ayimiriza okukola ki okumufuutula wulira bulungi nnyo muwulira amanya voice neno kanjidde bulungi nnyo eno papa gyebaleko TUJJA gyebaleko kati noliwa nali ku live oya ku nsonga ya Kiwalabe Male ku ttaka lya Eagles Nest we nasomera primary era nga nvaawo mu Ndeeba mu Spire Zone we baatunda Charles Peter Mayiga we yatuusibwa akawaanyi ne bakola ne baguzaawo ne beegatta n'omwami Lubereto ne batukoona okuva Kayanja paka ku lubiri Salimu Sale n'ayitawo Abachina era babizimba era obuyagala footage yawe nja kukwata naye mukulage olayo engeri gye baatusiriwaza na Charles Peter Mayiga tugumaza ne baida tabu Jennifer Musisiwe ne bagala twayagenda sooka bakoonawo ne bagala sima bakisonko ye twefundikira nga batuweze okuvaawo mu Spire Zone obala baatusenda tetwagala nakwagala bamba bagula nga bali baagala ze nayinako almost ennyumba za Pakistan nga 20 kamukadde wange kwali akasente naye nga kwetulera katuweredde nasomerawo Eagles Nest Secondary oluvannyuma okuva ku lubiri SS nezijaawo ku Eagles Nest senior 2 paka senior 3 paka senior 4 ngenda kuli Kampala kati gundi erabise ebifaananyi structure y'essomero ne Eagles Nest naye Eagles Nest nange nagenda kizuula nti ttaka lyali ku gundi ya Kabaka kubanga mu boys quarters eri gye twali mu wingi endala walinga ebizimbe byabaki byagundi byabona abaali abasajja ba Kabaka oba abataka ba Kabaka balinananga ku lubiri bakoonawo ne baguzaayo eyo omusajja oyo na expandinga na pakeri wansinga ku social se eriwo ku wali simanyi ewali nga abalwadde basiriimu ku gundi ku social center nayo ne bakutunzayo paka emabega wakana akasomero ke bayita Smith Awed ak'omu Kisenyi ne baguza oyo omusajja ojozinga paka waggulu ku lubiri bwe bazze esomero eryali wano basa Apollo eryali nesimanyi Kyaggwe primary weryaddawo waggulu mwenna abatamanyi kitundu ekyo kyekitundu kyonna ekiranye olubiri lwa Kabaka Emmengo kati bakugamba nti bazinzeko ettaka ly'omu Kayanja konna bagenze mu Ndeeba kate bamusazeeko
abayingidde Mengo Parish kwe kuli ekifo kuli AIDS Information Center ne bambuka ku Eagles Nest ne basalako wano ku social center wonne ettaka lina baliguze kati n'okwetola okugira ddala wonne batannaguladiza wano kunga ku ngalabi ne kati wasigadde wano okutottaka baliguze kubanga ono Salimu Sale yakolaga ne Mayiga okukola ebintu bino byonna kuba kye baagala bamale okuba nti awo nabaguzeewo muliddemu essomero lya Kyagulodi Primary School enteekateeka yali bweti nti Kampala City Council bwemala okuguza ettaka eryo ne bamala okutunda ettaka lya Kyagulodi Primary School. State Council yasitula Kyagulodi Primary School n'egireeta waggulu ku lubiri ewali ettaka ly'abataka bwe bazimba Kyagulodi Primary School. Abatamanyi Kyagulodi Primary School yali wali emabega wa Kisekka kati ewali Mukwano Mall mwenna amanyi wali Mukwano Mall wa Kisekka emanju wa Kisekka Market ng'oyambuka odda ewukoodi Kampala waggulu wano kati eyo Mukwano Mall wali essomero lya Kyagulodi Primary School. Kampala State Council nekulaga neyo State Mahabulwa ne bawawo Mukwano n'azimbawo ezo mall kati kisiyo Kampala State Council kyeyakola nejjawo essomero eryo n'ebitwala n'eriteeka waggulu ku lubiri waggulu wali ttaka ly'abataka oyaliteeka ali ne bayinza okubeera ne bayogere balitundirawo nga liteririiwo luligenda kuva essaawa yonna mutegedde bulungi nnyo eyo maapu endi mutwe maama nga agenda okumbutuza yambutuza ndya oyo maapu endi ku mutwe omuyinza okuza nti balubale yanjogeza ebigambo bino maapu endi ku mutwe kubanga nnakulyo banzaaliraawo awula ne bonga ne baguzaawo ddala kiwala bimale kati ojje saidi zeene ne wali simanyi Jesara so kabaka we bagamba wali nga agondi ya kabaka awo ne manjo jinga tubodalingayo Jesara neno eno Nakasero Secondary School naye naga nazinga nasibya ddala ku lubiri era obutandika buti ku lubiri ng'ova oluguudo lwetasimanyi ranges weke simanyi bali Ntuuma Road kipande kiriko Eagles Nest Secondary School kikomera kyebaasiba kiriko Eagles Nest Secondary School paka otuuke paka wansi wali kati ensonga endese era ensonga ekukakasa ddala kituufu kiwala bale yatunda n'ensonga okukatiza n'abantu beyaguza wano essomero eryo lya mukyala omukyala oyo tumuyita director ye Jennifer Dozwhite erinnya akozesa lya musajja baawe bamuyita Bush Dozwhite n'abaana babayita Sean Dozwhite Rick Dozwhite ne Shani Dozwhite yazaala abaana basatu bonna balenzi omukulu ye Rick Dozwhite so ye youth pastor wa Igonet eri ento ya primary nga omukyalo oyo ayambibwako oyo baawe oyo Munnakenya naye yakuzibwa bazungu okuva eri mu America be bamuadaputinga ne bajja wano mu Uganda n'abaguza oyo mwami gwogereko kibabe bale naguza oyo Jennifer Dozwhite ne bakola eyo era Eagles Nest Ministry bo wali bajjanga ssente geri mu bazungu ne bagula ekale tukivuddeeko naye ng'ettaka eyo lyalingako ebintu bye mwalingako n'ennyumba z'abasajja abo abali oba otunuulira ennyumba eziri eri ku Bulange enzimba eyazimbibwa eri edda yali abasajja abakungu ye yali sadize eno Gwenda Cross nga gye twasulanga mu dormitories nga gye tusuulira nga bazikonamu ne bazifula dormitories paka bagenzi nga bazikonamu ne bazimbamu ebizimbe ebyabwe bazimba mu dormitories z'abalenzi eri wansi wammanga ne bateekayo church ey'abaana ne primary eno waggulu ne bayo secondary ne church gye twasomerangako simanyi fellowship kati eyo yembisa ya Eagles Nest era muli kyewayogedde ddala kituufu nti kiwala emale yatunda nange nyonga kikatiza ddala nti yatunda era yatunda tikyejja kunzikiriza ngende kunkuwe negundi eno oyolabe ngenakayanja ngegye bakatundamu kubanga nze nakuyangawo mundeeba kayanja kumpi era aba municipal zone abavanyi n'eri kayanja zone bona bagenda batugula ne bagula ne bakoona ne batunda buli kimu abafuna chance ne bawa sente babawa sente nga tebazisiimidde nga size ne bagaziya information yange teacher kale papa tujja kwongera okukwatagana naye nga just kati info yeyawali ku lubiri Kayanja
Kayanjao Spire Zone Mutawe Zone olabe ate neche kintu kinsinzo okuneewunyisa ati dada wano yai amataka wade bajja bagatunda utokubiyanga endulu netugenda simanyi bagenda mu bukiiko emengo tugenda nabo batubuzaabuza obutudde simanyi basindisa abagundi bajja nabo batanga kutubuzaabuza tugenda okulaba abasajja abagira bennyini oyo Lubereto n'oyo HB nga be bajja mu meeting zaffe boka kakasiza ddala kati bw'ova ku lubiri okutandika okuva nga wano kati oba wasinga obungi olaba kuva ku side ya Spire Zone yali etachi Kayanja Spire Zone ojje ng'egatako n'oli Kayanja Zone awo nawona baakoona ne bagula abantu naye komeko yayeninga bataddewo bifactory ewamu ati bana bakutandika kuzimbawo waliwo bigalaji kati ne batuwuddiisa abamu ne basayininga nga okumanya nenfuna ya sente engeri gye twafunangamu ne sente nga batusirika ku Diamond Trust ate nga Diamond Trust ojja basobola simanyi kumala kukwaza kukola bikito bakuba tuyingira na simu bamala okuwa sente ng'osayininga awo ate ozigano zivaala batwalawo nampaka bwetyo ezo zone ne zivaawo Spire Zone Mutawe Zone Kayanja Zone ne ziviirawo ddala zaalimu abantu enkuyanja nga beeyambiseko Musale ne Muhoozi kati wammanga side ze na cross wammanga nga ku TV center eyo kulina n'abayanga Sebagala Mutege Sebagala alina akazimbe Sebagala alina akazimbe Mamba yeri bise mu kigambo kya Mamba naye nga yeri akoyera Janet Museveni akoyera Mukyala Museveni ono Lubereto yakolera Muhoozi kati eno side ne kyengulungu ngodda Kibuye obamanyi oluzi lwa Kalindo nona balusenda ne wali kyaki yabalokole oyo Dodo yali akolera Musale era nga bikola majiri bikola kyaba China basula side eri eno wakaliko mu kabi yabajje ne tugamba Dodo yani twaya twakigula kimenyo lwanyumenyo kizera nga Dodo akolera Musale ne batusenda kati eri musaidi zeri eri wali Dodo eri wali nga Nsike Zone ne Mutawe Zone ezo ne zivaawo webati abasajja ekintu bakyo twaza nja kwongera kuwa info ne clip emu ebifaananyi wengere olabisa abasajja bano. Alright, information mugiwulidde ngenze ku kirala. Era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutu nkutegeeze nti musajja wo guwawa okulamulirako mu bitundu bye Kasanje ku luguudo lwa Nakawuka eyita Dube atasasula tax omukulu Andrew Benon Kibuuka nga yegasse wamu wa LC1 omukulu Charles Sulaimani Serugot bwe nabalemesa okutunda ekisaawe ekye Kasanje ate munnange baabuukidde kintu kirala. Era ettaka erimu eryali lisigadde ku kisaawe ekyo nga lya Bwakabaka bwa Buganda eryanga lyo Ssaabasajja Kabaka njera okutegeeza n'okuluma kutokutegeeza nti musajja woono guwawo buyinza okulamulirako Dube Sempaata Andrew Benon Kibuuka ne Chairman LC1 omukulu Sulaimani Serugoti ate munnange tubatangira mpiira bazze bazungana muliro nga wetwogerera essaawa zino batandise okutematema ekitundu buli eka bagitemamu ebitundu bibiri ne batandika ogitunda nga kati era batuuzeeko ebitundu ebiwera nga buli kitundu kya eka kye batunda bakitunda obukadde 6 obwa siringisi za Uganda so nga ate bano bwe bwawo okulembeze okukuumira ettaka lya Buganda ne ly'Abaganda njala kuloopera ati musajja guwawo obuyinza okukuumirako oba okulamulirako eyeyita Dube Sempaata Andrew Benon Kibuuka mutabani w'abagenzi ababiri sebo ne yefudde mu kutunda ettaka lya Kasanje Nakawuka era nkuloopera nti Andrew Benon Kibuuka ne Chairman LC1 omukulu Sulaimani Serugot ettaka lye nabalemese ly'ekisaawe baalivaako kati bagufudde mugana totunda ettaka lisigaddewo ettali lya kisaawe nga lya Buganda era lya Ssaabasajja Kabaka
bali temamu ebitundu kati buli eka bagitemamu ebitundu bibiri buli kitundu kya eka bakitunda obukadde nkaaga era baguzizzaako jukira nti bana abasajja abaganda benyini bebasanyiza obuganda olw'omululu kuba neewuunya omusajja omukulu emyaka gyomaze ng'oweesa ensimbi ng'okyasobola okuluvuutanira ettaka lya Buganda olitunde simanyi kiki mwagaza obuganda Ssaabasajja Kabaka nkuwabidde omwami oyo gwa obuyinza nti ate so omu yekka abantu bangi nnyo abeefudde nankudazzibe nga batunda ettaka lyo mu bitundu bingi nnyo ebya Buganda. Njagala nno okubajjukiza mwenna Abaganda essimu ngenda gitamu eddakiika 3 mbajjukize nti okujjako nga yabaloga akyali ku mupeera waggulu nga n'embuga akyaziwanise era nga atulingizaako atukubira ne kajjambo n'abagamba mbalaba ndibaddira amadda simanyi ki kyabatuukako mwabateebuusa twogedda kuno nakuli ng'abantu bako ne munnange muganye okuggula amatu gammwe nga bwe tugamba nti embuulirire tefa yonna ate lulindabo olwange oba zirindabo olwange butotawa musibe emmere naye ffe abamu aboogera ebigambo tetugenda kulumwa nnyo singa mukiddamu abafubutuka ebigambo bino ku social media tetugenda kulumwa nnyo nga mmwe abagufudde omugano nga bakimezezza okw'omusana mubeera mu bimansulo mubeera mu kunywa walagi mubeera mu kulya nnyama na kubeera mu biduula nga temusobola kumanya ku nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga na mu Buganda mugenda kaaba agajjulujjulu nga ffe nno munnange twategeera era twabaako we tubeera ne tugamba nti katusobola okukola kino okwetangira mwefudde abantu abatawulira nga mulowooza nti mu nsi temulinamu mugaso naye mugenda kaaba okusinziira ku nteekateeka ya Yoseri kambazzeyo katono nnyo mulyoke mutegeere abalina ku matu obwavu obuteeketeeke Yoseri n'akabinja ke aka master plan y'abatuusi emyaka 5+ bateekateeka okuba Buganda ekigo emyaka miyitirivu nnyo ennyuma oba emabega era mu nteekateeka zino abantu abasinga omungi munnange bajja beebuusa abeebuusa abateebuusa tebeebuusa era omusajja ono mu kwavuwaza Abaganda yabafuula bangalo bunani bonno kegine batandika okugamba Mukasa batuleetera otulo kumbe yali entandika y'obwavu n'obugayaavu okubajja ku nnono ey'okwekulira n'obutasabiriza kati bafuula basabiriza yensonga lwaki olaba buli mpuuna malungu eyogera olulimi Oluganda evuma Muganda munnayo Kyagulanyi Ssentamu kubanga bagikasukira akawugo nga embwa bw'onoogikasukira eggumba ng'omaze okulyako ennyama kale empuuna malungu mwenna ezikolera Yoseri nga zijja zaasamirira ng'obugego obukalo obubudde ku mudaala nga bubukako enswera abafumba Muganda munnammwe nga bowa amagumba gebaliddeko ennyama mbatumiddeko kubanga ekiri atabaale kyekiri nasigadde waka tugezaako bajja mu nvuba muganye kati kambajjukize mu bintu bino wammanga obwavu obuteeketeeke okwavuwaza Abaganda bwe buno wano wammanga omusajja ono bukyangajja mu bukulembeze yamanya nti Abaganda nina osooka obbasuula atya n'abagamba mbawadde otulo mwebake nammwe ne mwebaka ne mufuluuta abambu ne batuuka n'okunnyampulukuka n'ababati ne gakaddiwa ne mutandika ate kuteekawo matundubaale kubanga mwebase nnyo babawa otulo mugenze okujjukira okwebikanga obudde bugenze bwe bwavu bwe butasoma bwe busigo mulina okutandika okwetundako amataka ne mutandika n'okutunda ku mpya zammwe mulina okubanga mutuula ne mukajjalaata oba ne musajjalaata kati mutandise okutunda okubanga baabasiba amaaso ate ne babaloga ne musobola kwetawuluzaako obuloge bwe muliko tugenze mu maaso omukulu oyo yasooka n'ajja ne programu ey'obusaanyi obwa siriki mwenna ne mugwa amatu ne mutandika okulima obusaanyi naye gye byaggwera nga tewali wadde alina boarding essaawa zino gyagamba nti ajambula ng'ava mu busaanyi buno Mukama yeebazibwe tugenze mu maaso bw'avaawo n'abagamba muteme mmwanyi n'ebitooke musimbe vanira ono yafuna kiralu era ku mutindo gw'ensi yonna buli kiro simanyi egula sente mmeka munnanga abasajja n'abakazi ne bakira ku makya ne basaawa emmwanyi ne basaawa ebitooke n'ebibira ne basimba vanira munnanga atuuka buti okwengera ng'abagamba ate munnanga akatale keevedde ate akatunda vanira sikyakalaba kati ate sibitegeera nange buli omu abuuze ku neiba kubanga akatale ka vanira naffe kale kakabuliddeawo mulwera awo kabulire tukyakategeera butyo nammwe ne muyitawo Mukama yeebazibwe tugenze mu maaso lubatiribuusa era nga bagamba nti embulire tefa yonna omukulu y'omu ne gavumenti ne baleeta abantu mulime mulinga basajja bakulu ne bakazi bakulu ne bakeera ku makya ne bakkira ebibira ne bakkira ebitooke ne basala buli kimu ne basimba mulinga bwe twogerera yafuuka nku era n'enku zaagaana okukwata mu kyoto kubanga yali tategerekeka njagala mbuli omuntu omu akyasobola okuba nti alina kye bakola mu mulinga n'omugaso gwali ogwa mulinga essaawa zino era mukyebase mufuluuta n'okunnyampuluka munnyampuluka mu bwavu obw'ekika ekya waggulu mujja kukiwulira omutaaze okusa emitwe gyammwe nangalabi zammwe bino mbibagamba mujja bijje ku social media nga mutandise okwetakula n'okwejjamu enjala nga ze mulina okulya tugenze mu maaso
bw'avaawo n'abagamba mbaleetedde ekigaji kye tuyita aloe vera ne museka nga bakimezezza okwenkuba ne mutema ne musigula buli kyetaagisa ne musimba ekigaji kyakomawo maama ne taata mwakomawo ku kigaji mpozi ani yagulamu wadde akagaali kasowajjuba oba kawirubbala akawuuba kasomba omusenyu mu luggya mu kigaji mukaba yeebazibwe tugenze mu maaso nange tuba tuli awo Yoseri najja n'ekiboozibozi nti tugenda kuleeta emmwanyi ez'omulembe zino ezammwe enkadde ezibaddewo munnange zirwawo okukula ate munnange teziri katale teziwoomesa kaawa abanywi tebamwagala kale muziteme ndeese corona coffee kubanga abalira wakati w'omwaka gumu ku myaka 2 kyokkange emmwanyi ziri nakabala zabanga za sizoni 2 era nga tezifa biwuka tezikaddewa osalira nsali neddamu neetojjera munnange neemulisa ekimuli enkuba neetonnya ekimuli nekigwa emmwanyi neziteekako n'onoga n'otunda munnange abasajja n'abakazi abakulu nga bakwata emmwanyi nga bazisigula zonna nga baliteekamu corona coffee wagwani corona coffee akyaliyo era mukyamufunamu mbakongodde tugenze maaso tuba tuli awo Yoseri kenyini naleeta program naga nti emmere tugenda gikyusaamu ebitooke bino ebiriwo tebikyasaana tulina ebitooke bisobola okuleeta enkota ennene era ebyo mbigyemu tutandika nabaleetera mpologoma ne musaawo biteeke ebitooke kansangwawo ne musimba mpologoma wagwani wa mpologoma aliwo wa mpologoma mukyamulyako emmere wa mpologoma ali luddawa tuba tuli awo ne baleeta ensigo zebayita GMOs mwabatagimaze ensigo zosimba mu ttaka n'emera bulukulungi nekuleetera ekyokulya naye nga tosobola kuzzaamu kyakulya ekyo kizza mu ttaka funa mu kinne waakyo nkiddamu muba muli awo ne babaleeta GMOs zensigo gy'osobola okusimba nevaamu ensigo ginne waayo naye nga yakulya buli tosobola gizzaamu kitegeeza nti ogenda kubeera waawo ng'ogula buguza ensigo ezo oba emmere eyo nga tosobola kuterekako nsigo za kusimba ekyo mukitegedde tuba tuli awo mu nteekateeka y'emu omukulu naye kimumalidde nga Obuganda bumulemeredde omanyi Abaganda bagezigezi n'agamba tukoze tutya Obuganda obwedda tebwetaaga nga kibimusa gyonna mu ttaka oba okiteeka ku mmwanyi oba okiteeka mu bitooke oba okiteeka luddawa Obuganda bwalina ettaka nga lyagimuka ne lidda limu kati ne lyewogoma omukulu n'abagamba nti tugenda baleetera eddagala eritta ebiwuka mu bitooke ne baleeta faladani abaana be Masaka Mityana Gomba wawa ne bagula falada ne bafuuyira ebitooke ne bagula ebijimusa ne bayiwa baali bayiwa mu butwa obwatta ettaka ne butta emmwanyi ne butta ebitooke ettaka ne lifa bwe ffufululufu kati olw'okuba nti enteekateeka ya buli namutaayiika wagenda okuyitawo ebbanga ttono nnyo nga gye baali balunda ente wewava amatooke kati mu bitundu by'omu west mu mbala be balina amatooke wokka era mu Abaganda lole ziveeri ne zijja ne zisibira buli katale konna akali mu Buganda emugula amatooke kiki ekyatuuka ku ttaka lyammwe liri eryeri lyalinga lya nsozi era nga tumanyi nti ayo tedda mmere najje bwe bamala okutta eryammwe ne balitta bulungi lyonna muguze faladani mu bitooke mutaddemu muguze ebijimusa babateddemu chemicals muguze bwe mwawulya nga simanyi sekalala aleese simanyi quality chemicals aleese nga mutwala engalabinga mu Buganda tetwafuuyiranga kintu kyonna wasimba nga busimbi kintu ne kyemeza n'olya n'okola buli kimu kyafuuka kyakola ki kyakufuuyira kubanga yabaleetera eddagala eritta ebiwuka neryali litta ttaka ettaka nelifa bo ne basituka ne bazza ebitooke n'emmere yonna bagitwala bagirima embalala simanyi luddawo eyo osanga ensuku n'ensuku ku lusozi ku nsozi kati batunda amatooke ewammwe emmere kati musakansake mugulangule what went wrong gwe mbagambye oli ali ku muti waggulu embogo yabaloga ani embogo akyaziwanisa bakubira ne kajjambu ekyo bwe yalaba tekimumalidde munnange n'abagamba nti obwavu bungi nnyo ngenda batira bwentandikwa kisamba mugerwa ani yagulamu wadde akagaali kasewajjuba ku ntandikwa oba wazimbamu ennyumba njagala muddagayo mugagga omu nga product yantandikwa emuvuddeko tugenze ku bonna bagaggawale njagala omuntu omwambuliyo omugagga omu mu Buganda nga yagaggawalira mu bonna bagaggawale obanga alina dde enkoko ebikejji eziriza nga lya nkoko lyava mu bonna bagaggawale
tuba tuli awo ne bakuleetera simanyi nigina oyo naye naayita tuba tuli awo bakuleetera wealth creation naye naayita lubadde tolibusa ne bakuleetera parish model naye naayita era babireeta mu Buganda wokka ewala nga tebiriiyo ne temuggula maaso era mudda ku Kyagulanyi muvuma kumbe mweyiwa amanda mu mbugo kale munnange nga bagamba nti atali kutambulira kusibira ya menvu omukulu eyita Dr. Specioza Wandera Kazibuuli otya jebale mama munnange bufumbo bwali mwa na mwandu wa kuno atalina mirimu mu biseera wali vice president ekiwasinga okukola kwe kubba ssente z'ebidiba ebyali by'okusimibwa amazzi ente mwe zinanywa n'ogenda ozimba mu hostero eri ku Saapolo Kogango okkirira agenda ebwayise sente z'eggwanga nakulabye munnange ozze ku social media ku TV bakujjako interview nga bakubuuza ku kiki entabako yavudde abaana b'essomero abalidde obutwa n'ogamba nti kintu kyangu nnyo akatungulu n'ennyaanya bisikiriza nnyo obuwuka obuleeta food poisoning naye nga ogaba wasomoli dokita mama Specioza Wandera Kazibwa naye manyina okumanya nti wafa naye bwobanga okyaliyo naye ng'okyalowooza ng'omwana wa Pitu neewuunya kale njagala kuobaka buno obudde bulungi obuwule bulungi nnyo kansooke nzannye ka vidiyo ko kano ndyoke nkubuulire ebyange n'omusawo mwakubuulire tukooye okumanyira bannayuganda nga mwefula nti mwasoma naye ng'okusoma mwayita buyisi temwasoma temutubuulirangako Dr. Specioza Wandera eddwaliro lyanjaliramu abantu tuli ludda wa Dr. Wandera Nayigaga Kazibwe bufumbo bwalema eyayigiriza abakazi okuba ku ngufu n'okuleeta omwenkanonkano era nga bamusize n'okuliyetinga ennamba y'abakazi abavudde mu bufumbo nga balemeddwe obufumbo simanyi mwaleeta simanyi omwenkanonkano nga mugamuga abakazi mwenkanonkano guli ludda wa mwe musinze gwe kennyini amafuko gakulema wava mugenda okukola nga muli bw'omusajja bamusaba munagwa ekiro simanyi ogenze ku state of emergency yose linakuwujja ekiwojjola maka ne gafa omusajja ne mwawukana n'abaana b'omusajja ne bagana ogenda okwanjira ewa kitaabwe naye tukimanyi nti yose yakozesa nnyo abantu batulooza nti bagezi ne basiruwala twakunyumire ne tugamba bwe nti amasomero gano gagwa mu industrial catering tebafumba mmere bagitereka mu industrial catering tufumba according to numbers era emmere tufumba y'abantu abo bagenda ogirya ku namba yaabwe era bwe gwa tufumba endala ku makya bakena bafumba emmere nga ya saa 7 bwe ziwera saa 8 nga baze okulya ne bafumba ey'olweggulo gye bagenda okulya ku saa 12 tesulawo kati gwatandise ku nyambo zitakwatagana busimanyi abaana waliwo omwana yaleese obutwa oba simanyi ebijanjalo biteekamu ennyanya ate bisobola okukozinga food poisoning njala kubuuza mukyala mukulu dokita eyita dokita gwe mu kusoma kuba kuffe tuli wano okutegeeza abantu bwe muyita nti baasoma twagala bategeeza ne bwogenda kugolola Moses bakugo n'onoonyereza emigaso gy'akatungulu maama kwata essimu yo nga nvudde ku layini wano ogenda onoonyereza omugaso gw'akatungulu era akatungulu kakola mulimu ki akatungulu kakola nga antibiotic kagoba oba katta obuwuka kati gwe ogamba nti akatungulu bukagatta n'ennyaanya kasobola okukozinga bacteria mu mbeere n'aviirako okusesema kw'abaana ne bafa wavudde n'oga nti abaana tebannafaako wadde n'omuntu wali yafudde maama kuba temuli wuwo guwazaala n'okamiza olira nga nte yanusuula wazaala n'okamiza abo baakula kati ababa nombo tewali yafudde okuba nti gavumenti yaganye fulumya mawulire headmaster mwamuganye okwogera golowooza nti abaana bonna mu ssomero lyonna bawero 6 bonna abafunye obuzibu ne bibiri bonna obutungulu n'ennyaanya ze zaabase oba abafudde kaleero tugamba 30 abafudde butungulu n'ennyaanya babase kati mama njala kutegeeza kansooke nzannye ka video kana abantu bakulabe ndyoke nkuwerevuyo n'omusawo munno akunnyonnyole ka video kaakala bataakalabye omukyalo no ng'akinnaamu kawulira abantu ababeera abangi nga mu ssomero ery'ekisulo emmere efumbibwa emmere eyo ne wetubeera ffe mu maka gaffe ng'ebijanjaalo oga nti kambifumbe eggolo limu nzija kukola ki kubibugumyako enkeera tulyeko ekyemisana n'ekyeggolo ate era ebyenkeera mbireke ku kyoto nneme kutwala nku nnyingi kaakati waliyo obuwuka bwe tuyita bacteria bwagala nnyo awali emmere ezimbo omubiri proteins
butambula buli wamu naye oluusi wabeerawo obutabeera nti abantu bafuddeyo nnyo naye usually mu masomero si bwe kiri kubanga ne mu maka gaffe ofumba ekijanjaalo bulungi n'okireka awo ate bwe kiba kirimu ennyaanya n'obutungulu awo obuzibu ne bujjira ddala kubanga akatungulu kasika nnyo bakitiriya akatungulu abantu bagamba nnyaanya naye katungulu ke kasinga okusika bakitiriya nga sinnagenda wala nsaba omuntu omwoso okove ku layini eno ogende oteekemu onoonyereze ku katungulu omugaso gwa katungulu era akatungulu kakola ki genda ku simu awo soko nga sinna kuwa kyange genda ku simu yo genda oteekemu the benefits of low onion kubanga katungulu ndobo kafumbyo kasigadde nga kabisi kaina omugaso gwe gumu mmere gakolanga kabisi era gakolanga kachi nga kachi kafumbe kati njagala okwate simu wano nga sinazanya video jongera soko nonyezo mugaso gwa katungulu omanyi bana abantu bayita ba intellectuals mbu basoma bwogamba nti akatungulu bacteria zetanira nya akatungulu mama wasomera luddawa tobanga wasomera nawe ku nassa special za wandira tubanga wasomera ku nasalodi akatungulu bacteria zetanira nya akatungulu are you sure bane munyangwire omujja kesimu ogende kugola Moses obuze ekibuzo kimu nibode dashike mutwagala kuangua onampadde ekimunti it reduces high blood pressure oli mutuufu njagala abantu basatu onagambye onions have antibacterial properties kalate bwogambye nja akatungulu kasikiriza bacterias ngate bakugambye nti kali antibacterial musomera wa mpozi nasarodi esobola okugabana eri Harvard degree nasarodi naye esobola okugaba degree maze okulaba buli muntu eyeyita nti dokita simanyi professor basana kuleta ku City Square nakubulirira musomesa negiyasomera omuzadde oba akyali unabanja school fees ze kamaleo video njoke mulitazanyira no dokita munnamu nnyonnyole tugenze mu maaso kati ennyaanya eno eteekamu sukaali ereeta amaanyi mu kabakitiriya ako okukula speed naye nga ekireetera emmere okwonooneka akatungulu ako emmere ekijanjaalo ekitaliimu katungulu na nnyaanya ekyonooneka mangu era abazadde tulina okimanya nti bw'oddira omwana wo n'omukwasa headmaster yaba afuuse kitaawe oba nnyina bw'abeera omukyala kaakati tulina okuteeka trust oba okukkiriza nti abantu kye bakola bakimanyi naye bwe tuvaayo ffenna ne tujja ab'amawulire ne muwandiika abaana bafudde nga tewali na mwana afudde ng'ate ekisaana okukolebwa kyekyo ekyakoleddwa. It doesn't mean somebody brought poison or arsenic, which is a poison, and put it in the food. No. It is a natural phenomenon where proteins attract bacteria. And when they attract bacteria, and the food is not reheated to a temperature which will kill the bacteria, when you eat it, you become like a dish where bacteria are being nurtured inside you, and that is inside your gut, and they multiply. The way the body deals with that is for you to vomit or to have diarrhea. That is what happened in this school. Dr. Space yawandira kaziwe nayigaga. Mu boarding schools tebalina budde buwominga mmere kuba tebaleka mmere ya mawulu tebaawo. Dr. Space yoza nayigaga wandira kaziwe.
In boarding schools, there is no time for warming food. They eat fresh food. Nchidam, mumasomera ga boarding school. Tebalina budde buwominga mmere y'amawulu teriyo bafumbe mmere according to number of the students. Era bafumbe mundu nako bafumbe mmere ya mirundi ebiri. Bagitandika ku macha gye bagenda okulya ku saa 7 ne gye batandika ku mundana gye bagenda okulya ku saa 12 tebayinda budde bugumya mmere mwasoma naye temwayiga. Kati kankubulira ko wano katunga sinazanya ddoboozi lya musawo. Ekibuuzo kibuuzizza, which is more effective, onion and garlic, due to its antibacterial and antifungal antiviral properties? Garlic is known to reduce inflammation and lower high blood pressure. Together mass. It is even recommended for people trying to lose weight. Onions on other sides, or onion on other hand, removes toxins. Yitegeza obutungulu bujjamu n'obutwa obusobola okubeera mu mubiri gw'omuntu oba mbyenda by'omuntu, toxins. So bw'obanga obutungulu bujjamu toxins, ate n'ogaa nti ate obutungulu bw'attractinga bacteria, wasomera ludda mukazi gwe. Siri musawo, bino binene kugolla Moses ku biri osobola bifuna, oyinza ogamba nti yayogera ng'omusawo, siri musawo. Bino waliwo ebintu byetumanyi nti naffe bw'oli akatungulu oba ne ssenyiga n'ekifuba, akatungulu kasala ku akatungulu wakola nga ati bacteria kati ne bana basajja bas. Uganda sana bajje kubanyukirya bomb fa bali ebero ntumala ntudebuze ntuzaala abantu akuba abantu bali bonna basibo bungi bafu. Esana mukama naje kuba oba ne baleta musisi nali bajizinga ko buzinzi buli ali. Yongo na afira mu ne baleta mu abantu abapya. Tugenze mass. Tugambye onions, on the other hand, removes toxins from the body, normalize digestion, and excellent to treat cold and cough. Bwogenda mu ddwaliro ng'olwadde ekifuba ssenyiga bakuwa antibiotics. Kati ate oba olidde akatungulu kalimu ki? Kati bwogembwa akatungulu ka. Kankuzannyira omusawo bino ebigambo si byange. Mukama wange nkulamusizzaako. Abo be boogera nze sibitegeera bulungi kuba ffe twasoma bitya abaabo basoma bitya naye nga mu bumpimpi mpozi tujja kufunayo olunaku tunyonyola abantu ebintu bino kuba kati sirina bulungi kadde naye we tunaafuna akadde tujja banyonyola. Onions aba akatungulu bulimu ebika bingi mu garlic neera zonna zisigala mu class emu yeeyo ya onions. Onions zirina emigaso mingi, mulimu anti-inflammatory properties, mulimu antioxidative properties. Akatungulu kalina emigaso, kalina vitamin C. Vitamin C amako okujjanjaba ssenyiga because are boosting immunity. Mulimu vitamin B6. Emigaso gy'akatungulu mingi. Atulaga research eraga nti akatungulu wokagatta n'ebijanjaalo teekwa nti biteekeddwa okukola food poisoning. Food poisoning esobola okubeerawo ng'omuntu alidde emmere ng'eriko obuwuka. Emmere ng'eriko obuwuka n'ogirya ofuna food poisoning. Okitegeera eyo obuwuka bw'oba olidde. Naye tekiri nti oba akatungulu oba bijanjaalo singa tetwafa dda ffenna. So it doesn't make sense at all. Akatungulu kalimu flavonoids, kalimu antioxidants, kalimu anti-inflammatories. Akatungulu kaveeko kalabe edduka. So emmere yonna woba ogigasse ngo esobola okukola food poisoning. Tugeze ng'olidde ebijanjaalo n'olya ebinyeebwa n'olya n'ebyennyanja, you are likely to cause food poisoning. Ate food poisoning kizibu nnyo okufuna severe cases eziyinza okuresultinga into fatal results like nga mortality, okuleetera omuntu okufa. Era just ofunamu kasitoma ka upset because omuntu wa naturally tulina bacteria mu mubiri. Tulinamu eziri nnomo, tulinamu Klebsiella, tulinamu Escherichia coli. Ezo zonna bacteria ziri mu mubiri. Ziri nnomo, ziteekeddwa okubeera mu kyenda kyaffe. Naye we zisukka certain amounts
nga oluziro kazireeta obuzibu naye we zibeeramu mu quantities ezeegasa era teziba na buzibu baleme tulowoozesa nti bacteria mbuzo ziba mbi habula simanyi engeri yakunyumira mu bintu bino ku baana babingi naye mba neetaga nenfuna akadde nenkukolera audio bulungi ndowooza program simanyi bwogenda gikola naye nga tewali bujulizi mbu gatta akatungulu ne beans abantu bagende ku internet bakebere okola dish ngerimu onions nebijanjalo ekoleta food poisoning esobola ku happening at any time omuntu ayinza okuba na reacting ku mmere emu n'olya emmere ng'eriko obuwuka okitegeera ekimu kulaga nti bacteria zirina mu mubiri omuntu waba akozesa nnyo antibiotics side effects eziri common mulimu nausea mulimu ne diarrhea ekireta diarrhea because normal flora y'ekyenda the GIT system is being maintained by certain bacteria like E. coli it's a common one kati when you take antibiotics they are non-selective zitta buli kawuka konna akali mu kyenda ak'omugaso n'akatalina mugaso ekivaamu kwe kulaba ng'osobola okukola ki okuba ng'oddukana kubanga normal flora ebeera distracted ebeera destroyed actually so simanyi bano badokita baba practicingirawa naye nga kyolina omanya nti food poisoning tesobola kuleeta 1% chance okuleeta fatal mortality impact okuleetera omuntu okufa so tewaliwo omuntu ujagenda kugamba mumbu abaana bafunye food poisoning ne bafa instantly we batyo bo bakuze ddyo okunoonyeza ne balaba nti food poisoning batulage ku results batubalemu ku magezi. Tulina eddakiika 25 ez'okkuba essimu eddakiika 25 zokka munansonyiwa mbali na information nyingi essimu ngitadde tulina eddakiika 25 buli omu ogenda kukozesako eddakiika 2 abasigadde tunafuna olunaku olulala essimu nzigule Dr. Specioza Kawandira Kazibwe ndowooza video gye wakoze bannayuganda twagala nnyo mubafuule nti mwasoma nnyo ng'okusoma mulina kutono eriyo basawo bannammwe abasoma akukadde kafu tumanyi nti oli gavumenti apologist era twakutegedde ogw'omuzannyo gw'essomero mwagugadde bwe mutyo nga muli mwefudde abasawo bategeera kumbi mutubuulira obutwa. Hello. Wanji nyama. Webale tuweereza taata. Webale tuweereza. Kali nyama nawe bali kubeerako. Ndekando beekoze ekyobutungulu oyo omukazi mumagalavu. Mukyala Specioza. Muki? Oyo omukyala kumanyi dokita bwe yasoma. Kubanga obutungulu bulina omugaso mungi nnyo mu bulamu bw'omuntu. Era bw'oba ogenze ebuyindi abayindi bafumbisa obutungulu bakufa e Uganda simanyi oguze kamu bubiri mujja bufumbisa emirundi ebiri. Omuyindi mu mmere obutungulu asaamu obutungulu buna mu mmere mu kiro y'ennyama asaamu buna lwa nsonga. Ate tulina obutungulu bwa mirundi ebiri akatungulu akeeru n'akamyufu. Kati akamyufu keko omugaso ennyo. Era abantu ke baakozesa nnyo mu kiseera kya COVID. Era akatungulu akamyufu kali too expensive okusinga kano akeeru. Katonda tugamba nti n'akatungulu okatadde mu bijanjalo nga twalya bijanjalo n'akawunga nga tetwafunako guni ntino twafuna obutwa mu mubiri. Oyo omukazi abadde alimba era tajja tumagalirako ntino dokita si dokita atwesonyiwe batta abaana kali kyekyo nze kulumbye ekyenjagadde akatungulu kali kawonya ne COVID era okanywa bw'oba olina ekifuba kati ngafa olwala ekifuba oyinza okusalasala akatungulu ako n'okafumba olumala okafumba n'okakamula mu mazzi ago n'ossaamu hani bw'ossaamu hani buli kumakya n'onywa glass half of the glass kumakya n'olweggulo ogenda okuddamu okukolola nga ekifuba kyekutudde. Kati tayinza tumatiza ffe tubeera ku butungulu bwe tunywa eno wabweru bwe butujjanjaba empewo ya mawuggwe tajja tumagalirako naye atulekemu. Hello. Wanji nyama. Kali nyama nawe bali kubeerako. Osaba ki?
Baba Sedene. Bambi kumatikira. Kwajana ye ndio jaka cyari katikiro. Cyesaba cyo papa fati yambi. Yo. Kisawe bale kiwele. Kale nyabo tuyanza nyabo. Kale nyabo. Abali mu government ya Museveni mutulaze nti n'okusoba tekukyalina mugaso. Yaliko vice president nojja no wa statement yenfu kubanga mukimanyi banda Uganda tebasobola kweyogerako. Gunojja no wa statement yenfu ku mawulire. Kubanga goza tebasobola kukola search wadde okunoonyereza. Mutumanyidde embwa mmwe. Essimu nzigule. Hello? Sebo? Sebo? Mukama yebaziwe Sebo. Amina Sebo. Jiba leko Sebo. Ayi Sebo. Abadde busy nadina kuweleza ka text. Sebo oli ku live inake dakiika 2 sawo baka tugende. Oh, ndi ku live. All right. Ankulamusizza nnyo. Waliwo mukyala badde ayagala okwogera wano. Sebo Mukama. Mukama yebazibwe. Amina nyabo. Onange tusonyiwe nabadde mpadde ono obugambo bwange nga njagala onfunire kataimu akawerako nsobola okwogera naawe nti amanya gange bampita Saala Nabooga ndi mukyala wa Mmamba ndi muzzukulu wa Kundezziba maama wange wa Lugave naye ebyo ndibikubuulira naye njagala onfunireyo kataimu nsobole okwogera naawe okubuulira olunaku n'akasaawa nsobole okwogera naye nkubuulira ebyafaayo Kale mama okuva ku mulembe gwa Kamyowo mu bitooke enyabo entandikwa ya Kabaka yekka enkiiko ezaali e Kenya alimu ekizaire e Kenya enyabo abawa abaafa abaana abaava mu nsiko ne Museveni abaali mu palamenti ne batwala essooti bonna ne baggwawo nja kukubuulira. Amina nyabo. Nina bingi nno kuba ndi bamanzaala Luweero. Kale mama nja kufunira olunaku wiiki ejja kkubira essimu ensonga zino zitegeeza eggwanga. Njagala kusooka kwogera naawe. Kale bwe nnaava ku live kuno nja kukontakitinga enkya twogere. Kubanga saagala kumala ate gabisaasaanya mu ggwanga. Kale nyabo. Sinaba kumala kubikubuulira. Kale nyabo. Kale Mukama akunkuumire. Webale nnyo Sebo bali ddala. Kale Sebo. Kale nyabo naawe gyebaleko. Kale Sebo. Ticha Lumbuye ngenda sooka okwogerako n'oli omusajja eyeefuula omusawo n'avaayo n'agamba bunna abaana baali asimanye emmere etali nsaanikire ffe twakulira mu kyalo. Ticha Lumbuye ng'osobola okulya emmere n'ogirekawo n'ogenda n'ogikweka ne wansi w'ekitanda n'ogenda n'ozannya n'okumawo nga tonaabye engalo n'okwata emmere eyo n'ogirya naye tetwalwalako. Ne tumala neno gyennyini ku ddungu gye tuli osobola okugenda n'otereka emmere mu guddrop eyo gye tutereka ebintu n'ovaayo n'ogirya naye nga tetufangako. Deni n'ekirala oyo omukyala ayogedde ku ky'obutungulu eno tukwata blender ne tukuba blender 3 ez'obutungulu ne tubufumba ng'enva ne tuzirya naye nga tetufunangako bulwadde. Bino ebinyarwanda birowooza mbuno buli muntu bigenda musiruwaza. Birowooza nti n'ensi byagifuula byayo ne woogamba nti no birina kawo mentality ekituufu kuba engeri gye byamanyirira okubeera mu obusa bwabisiruwaza obwongo. Bane tulabye n'embwa ezo gasiyo oba Katonda alabika yabikyawa n'obikyawa abitya n'obitwala. Hello. 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 Mukulu Lumbuye, salamu alaykum. Wa alaykum salam Sebo gyebaleko Sebo. Kale Sebo, nawe gyebaleko. Kale Sebo.
Kakati Uganda wange ensonga yange eri bweti. Abantu balekerawo yenaffe fete gwe tulimu ensonga tulina nnyingi tetujja zoogerako tuzimaleyo. Wabula tutandike butandisi lutalo kugenda mu maaso tuggyeko omusajja kuba ekikolo kiri kimu ku 7. Ekitegedde muganda wange kubanga ebyo byonna netubyogera tebirina kye bigenda kukola nga tetuggyeko musajja bannange mumpulizeeko. Tulumba olunaku lumu twewenye ekigwe abagwa bagwe ebisigadde tulibiraba oluvannyuma era tunayogera nti kino kiri no fansi eriemu buli omu kati alina obulumi ebyo ebyange muganda wange. Kale toyanzanye sebo. Hello. Sebo. Ajara ko teacher. Kale sebo na bije barako sebo. Kuna meta mukuru Samuel. Sebo. Tusemanya byo tuweereza. Amina sebo. Amazima tugalaba buli kimuntu kirabe kigenda mu maaso naye. Obade tutasiza Ssaabasajja Kabaka aba tutasiza nnyo mu kulembeze waffe. Sebo. Ensonga zonna ezigenda mu maaso tulira budandikiriya. Kyonna ekigenda mu maaso atukiraba. Naye tusema nnyo empeereza yo sina nnyo kyempabula naye tugambire pata tusindikireko ku kaimoji tumemisinga nnyo ku 360 degrees neyanza nnyo neyanzeeke. Hello. Mukulu Lumbuye jebaleko. Kale sebo na bije barako. Kati bannange kyembuuza munze kyendabawo Ssaabasajja Kabaka talinawo omuntu mulala ayinza mugamba nti nno bannange Obuganda babumalawo. Nze kyensaba akiri kitaafuneyo omuntu omulala Obuganda nga bugenda. Tubwesibyeko naye bugenda. Isawe eddoboozi lyo ng'omusaba sebo awulira. Bwe batawulire bajja mutegeeza. Nze kyensaba afuneyo omuntu omulala naye oyo alina baakolera aveeku. Kyensaba Ssaabasajja Kabaka kumuwaabira. Banaye ku mawanga tukooyeeyo. Ku mawanga tukooyeeyo. Embi tweve mu bwezi abantu baleke ebintu by'okwetiririra. Kyekyo kandeke n'abalala bateese. Kale esimu giwoyo boyi wali awo. Ono kanjimu. Banaye abantu nze kyembagamba tulekeraawo okwetiririra essaawa yeeno teri kye tuzza. Banange tuli bubi tukolera abasajja tebasiima. Ne otya n'okudda mu nsi yammwe sifire twazamisanga ku nsi ekiwulira. N'abasajja tweweeyo bannange abagwa bagwe abasigadde tugenda abaana balifunamu. Nze kyengamba ekyo mukulu Lumbuye. Kale sebo toyanzanye kablaza. Hello. Toyina network. Assembly 14 toyina network. Onosonyiwa. Hello. Sebo nyabo. Kale sebo dawe je bale ko sebo. Kale munange. Sebo. Wangi? Genda massa sebo. Ensooka okukwebaza emirimu gy'okola. Sebo. Ekyokubiri nakubuuza dda teacher nembuuza pulezidenti waliwo enteekateeka gy'alina okukola nga eri personal nga ye nga yakitegeera. Nze nkusaba bulijjo buli lwenkuba essimu ng'oli live nkusaba ekintu kimu base. Abafulunasa nga bwe baakola bakaguta omukulembeze w'eggwanga Honorable His Excellency Kyagulanyi Ssentamu owulira obubaka buno era bajja bukutuusaako. Twagala base. Kiddemu. Abaana twagala base. Kaguta
empuuta si byakalulu base amanyi ki kyentegeeza tulina okusinziira abaana weebali abali ready okulwanirira ensi yaabwe ebyo bebyange mukama wange tweyanziza nnyo ssebo. Hello? Ssaabasajja awulira. Yes, ssebo. Ssaabasajja waffe wa abantu si wa lubiri si bwe kiri ssebo. mu lubiri gyakuumibwa. Yes, ssebo. Ssaabasajja ajje live nga bw'akyalako eri abantu bw'aba akyaddeko eri abantu twayogere bwogezi nti Katikkiro twamugoba kimala nawe bennyini abamukuumye obumundu ekyabwe kijja kuba kiwedda. Damu statement eyo. Ssaabasajja Kabaka waffe abantu waffe Abaganda bw'aba akyaddeko eri Obuganda oba agambe bugambi nti Katikkiro namuggyako obukulu yesibye wano kimala omukolo tujja kutambuza ekiriddako ng'abasalaaba. Otegerekese bulungi nnyo ssebo. Atuyambe Buganda agambe bantu bange sikyasobola kwogera kigambo ekyo n'olwakasajja kano kenagoba tetukwate ekintu maaso kimala. Kale ssebo. Otegerekese. Kuba bulumi tulina bungi muganda wange. Sebo jjako essimu yo oba TV ku bintu biri jjako kimu. Kale ssebo. Obudde tulina butono. Hello? Kale nnyabo nawe gyebaleko nnyabo. Kikyanzi kyangamba ekituufu kiri nti buli muntu yenna awulira yeekyayi waali. Ennyabo. Naye ng'ekyamazima kiri nti nze mbadde nteesa nti twalibadde tufuna engeri yonna yonna naffe gye tufunamu ebyokulwanyisa bano ababbi ababba amaduuka abatemula abantu nga basobola okufuna ku mamundu. Ebintu ebisibye abasajja mu buyinza mundu naffe tusobola okufuna emundu ne twekolamu omulimu bannaye tuve mu by'omuzannyo. Kino ekintu tugenda kukyogerako mwaka ku mwaka guggweko nga tukyali ku nsonga y'emu. Tufune emundu abagenda okutemula abantu bazipangisa sirowooza nti azigenda okulwanirira eggwanga lyaffe zisobola okubula. Naffe tutandike okwerwanako bano abantu batuviire mu nsi yaffe. Tweyanziza nnyo. Nze enteesa yange senna twekyawa nze tikyanneekyawa kyawa dda tuli ku mawanga tulinga abatalina buvona buddo. Bane tubeeko kye tukola tuli kuki. Nze kyekiteeso kyange byonna tubyogera naye Hello? Tikyansanyusa okuwuliza. Nange bwe ntyo gwakusembayo nfundikire programu eno. Nja kwanguya nnyo nze bampita Joeliya ndi eno lwakitula. Meseji yange njagala egende ew'omwami Mayiga. Ntaddeko ekigambo omwami kubanga aliko obusajja. Naye mwami Mayiga addemu amagezi ave Bulange Kabaka yamugoba dda. Yateekayo application okumukkiriza okweyongezaayo. Emyezi 9 tebamuddangamu ekitegeeza nti Kabaka yamugoba. Naye Kabaka akozesa obuntubulamu obutaleeta nsasagge. Mwami Mayiga ave Bulange totwesibaako Abaganda twakukoowa. Eyo meseji yange ticha. Webali nnyo webalire ddala kama akukuume. Kale nnyabo. Hello? Mukama wange nsanyusa okuwuliriza ssebo. Nange bwe ntyo eddakiika 2 tufundikire ssebo. Neyanza taata gyebaleko mukama wange. Mitonotono mpozi gwe ssebo gya lumaggabagga. Era tugezaako ffenna bwe tuli mu gy'abawalabu gitumenya. Naye nga nze kye njagala okubuulira abateesa abasinga ekintu kye boogera kituufu. Nze nakiraba dda kuva mu kampeyini ningamba wano nga tetufuddeeko emitwalo giwera bwegiti nga bajjajjaffe bwe baafiirira eggwanga. Naye ne kiraga nti baaginunula naye era kati era yaddayo mu buwambe. Tulina kuddamu kufa tuli 45 n'okusoba.
Bwetutafeeko emiliyoni ezisoba mu 10 tetugenda kutereera. Kale sebo tuyanzanye sebo. Era nze ekyo nkiwagira nnyo abantu batuddamu tulumbe. Kale sebo. Wagira abateesa kye babadde bateesa abasinga. Kale sebo. Banange nga bulijjo ebiwooma bigwa byokya amazima gali nti video yeewedde mpozi tulinde olunaku lwawe nabankomyewo mwe bali kubeerako mu program y'embulimbulange emengo mwe bali kusabira Ssaabasajja Kabaka naffe nga twegattidde wamu ku Lumbuye Broadcasting Service twagala okuyozayeza Ssaabasajja okutuuka ku matikkira ge wangala IBN Mukama akingirize ne bajjajja bakingirize osobola tokola ku Uganda empya naye bazzukulu ba Buganda basabye sebo nti munnange gwakwasa ddamula leka aginyise mu bisooto butyo Jemusabe ngo budde bukyali ate eri abantu bangi basobola okuweereza Obuganda kubanga akola obulungi asimibwa ate era avulunga era naye anenyezebwa kale omukulu we muvulunzi yessaawa atuddiza eddamula yaffe kubanga yo kugiza kiyinza okuba ekizibu wayo tagirina yo seri yagimutwalako lweseri ddamula nagitwala lwakitula kale bannange Mukama 2010 mpera tujja sinkana olunaku lwonna nkiddamu tujja sinkana olunaku lwonna sigenda bbawa lunaku nti lunaku gundi wabula tujja sinkana olunaku lwonna atawulidde information yo njagikola olunaku lwonna n'abantu nonza okubeerawo naye nga ngenda kubeerawo nga gyendi buli kimu nkiraba nkyetegereza Mukama kuuma Uganda kuba bannayuganda obajje mu tuloto bebase obazuukuse obazza engulu ng'abaana ba Isirayiri wabazuukusa ne balaba ekkuba eribazza ewaabwe gye baali babonaabonera mu buyinike mu ggwanga erya Egypt n'obazuukusa ne bava mu tulo ne basalawo okwerwanako ng'obakulembezzaamu Moses yebatuusa okwabo bwe kati gye balwanira okulaba nti bagaziye ettaka laabwe butyo Mukama tukusaba ogaziye okutegeera n'okumanya n'obuzuukufu oyongera Abaganda n'Abannayuganda obuzuukufu bazuuke balwanira ensi yaabwe bave mu nvuba z'abasajja Abanyarwanda abajjojjuwa bakulembeddwa mu Yoseriti bahabulwa tabasira mutano wa kale kyensete zisanga bisibe ne batabani we daily drinking general Muhoozi Kanyempama Muhoozi Lago Mwenge Otali Mweddekende wepone mukyala mu Manjo Enterprises ne mukulu munnaabwe mukulu Salim Sale naye singa abulamu ye basenata zokirira ddala kubanga balabika batufuukidde akagumba wegoge oba akayinja mu ngatto banne firimu wedde Mukama 10 tukusinkane mu lunaku olulala n'abantu n'abasoze okubeerako mweraba